twagamba nti omuntu okubeera nti aloota oba omufu okumuloosa kirimu ensonga bbiri. Waliwo kariini y'omufu, omufu eyafa kubeera nga kariinu eyo yazze mu kirooto nebaako nibyekugamba. Tukiraba ebiseera bingi oli nga akugamba nti omufu yandoosezza, tumusomere edduwa, omufu yamundoosezza kino na kino. Ebiseera ebisinga kariinu ng'abamanyi abamu bagamba kariinu y'omuntu oba omuzimu gw'omuntu ogumubeerako essaawa yonna ogutamuvaako okujjako ebiseera ebimu. Amanyi bagamba nti omuntu abeera afudde omuzimu ogwo gutera okuwangaala 300 sana, emyaka 100, emyaka 300, 300. Newankubadde waliwo guyinza okufa amangu. Tekisoboka muzimu guno kusooka muntu kufa nannyini gwo. Kiba kizibu omuzimu kusooka ki? Okusooka nannyini gwo okufa. Kale gutabula nnyo abantu ebiseera ebisinga. Nabagambako omusajja mukulu Saidi Yekawempaawo, omu ku baakulemera kubasooka mu Busiraamu. Omuzimu gwe gwali gutera okulumba abantu ne gubategeeza nga nze musajja mukulu abasooka mu Busiraamu abakolera Obusiraamu, mulowooza bwe nafa kati nakaafuwala sikyasaala, ku ntaana yange ne kulako n'amazzi n'akadomola akafuna wuzu, era sebuyogayo ogwo lwagira ne bafuna amazzi muzinzimiya n'omusaawe nagugula ne baguteeka ku ntaana awo. Nga bwe zibula ssaawa 7 awo 8 baba bali awo nga bawulira kibuyaga, genda okukera mu zinzimiya nga temuli ki, nga temuli mazzi. Buli amu nga yeebuuza mwegali tegalimu, haja amaze okusaala, haja amaze okusaala. Era ssebo nga bongeramu amazzi amalala ne ku asiri. Ekituufu eba kariinu guba muzimu, tabeera nannyini gwe yennyini yafa. So kiyinza okuba ekirooto kya kariinu omuzimu guno nti muze yandooseza tumusomere edduwa. Ekituufu kutegeerera nti muzimu okubeera nti ebigambo byogwogedde oba oli awo bikontana ne sharia oba n'amateeka g'Obusiraamu. Ebirooto ebifaanaganako bwe bityo gutera kubeera muzimu. Ningabeerawo oluusi endooto endala nga omwoyo gwennyini ogw'omufu oba emyoyo gy'abafu giyinza okusisinkana n'emyoyo egy'abalamu ne banyumyamu awo mu kiro, nga bwe twalaba mu aya mu surati Az-Zumar nga Allah agamba nti Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajali musamma. Nti abantu babeera beebase Allah subhanahu wa ta'ala abajjamu emyoyo, bano abatuukiddwako ajali yaabwe ne bano abeebaseemu obwebasi nga ajali yaabwe ekyaliyo, Allah subhanahu wa ta'ala abajjamu emyoyo ne bagikuŋŋaanyiza mu maaso ge. Fayumsiku allati qada alayha al-maut, Allah subhanahu wa ta'ala n'agenda ng'ajjamu bano abatuukiddwako ajali yaabwe nti abo basigale. Era bugenda okukira ku makya wallahi nga inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nti yeebase bulungi twanyumizza naye wano twabadde mu lwali n'atusiibula nti kangene neebake. Bugenza okukira ku makya nga takyalimu omwoyo gwagenze bagugyemu, gye gwagenze maaso ga Allah tegwakomyewo. Yali Sa'id ibn Musayyib ibn Jubair agamba nti yaqbidu Allahu arwaha al-ahya'i idha namu wa arwaha al-amwati idha matu. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Sa'id ibn Musayyib ibn Jubair nti abantu babeera beebase Allah subhanahu wa ta'ala abajjamu emyoyo
ne bakwata n'emyoyo egya abafu bonna ne bagikuŋŋaanyiza mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ayisinkanya emyoyo egyo fi alami al-arwahi, mu nsi y'emyoyo, ne gibeera nga gimanyagana ne ginyumyamu awo mu mbeera bwe zityo. N'olwekyo ensonga eyo nkulu nnyo era yeetaaga okubeera nti oba oli awo weegendereza nnyo. Insha Allah, Allah banaabakkiriza biidhnillah, tujja kubeera nga tweyongera okumanya ku nsonga eyo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.